kati mbu akayimba kaweddeyo. Thank you so much for this beautiful surprise. I'm not so good at surprises. What would I be without Gagame? For sure. Thank you so much. First of all, I have to thank Allah who has given me life and at the same time given you life. I have to thank my wife, my children, and I want to thank my Gagame family members. Gagame family. One family. Yeah, you guys make me feel loved, you make me feel wanted, you make me feel alive. And I know I'm not alone no matter what comes in life. I really love you guys. Love you more than I can't imagine you without. Seriously. And to all those who have wished me a birthday today. Today definitely I make my 4-5. And my 4-5 is like yesterday. I feel younger and stronger. Tebansobola. My birthday is special this time because I feel totally new, different mentally. The way I look at life and how fast things are moving, and I want to pray that message yange eri nti keep alive. Most important thing in life is to be alive, because time solves a lot of things. Obulamu bwe bugagga. Toyina bugagga nga toyina bulamu. Ekyolinda kisobola okujja kasita oba ng'oli mulamu. Amagezi, okula ge magezi. Obukadde ge magezi Abaganda bwe bagamba. Era geeyongedde wano. Geeyongera every day. Thank you so much. I love you all my fans worldwide. I love you all my Arsenal fans, by the way. Top of the table. Sunday is special birthday because tugenda kusaddaaka. We are going to cut the cake on Sunday because the cake is red somewhere. How? But visitors are going to be very dangerous. Well, prediction yange ekyali awo. Goals nkazinoonya kuba midfield yaffe naye nga era oyo mulwadde gane bwemba mulemu omulwadde nina omukolako. So Man U fans Sunday number 6 Satwemu atenda bebasooka okuteeba nzogenda mu bucha sinza okusaddaaka era kiryoke newe batukubeera basigalayo wansi kugamba njawulo teriiwo. First of all leero ku birthday yange bagenda bakuba
ate ejjo wakubye Leicester egenda bakubalera ate ku Sunday obakube 45 noyambuka ku retirement okuva 45 paka nga 70. When we look ndowooza gagamero emu ku ezo staunch fan base eziri mu music industry eggwanga Uganda olunaku olwaleero basobodde okuba nti nebakusurprisinga si gwe mulundi ogubanga gusoose kitegeeza ki eri abantu abayimbi abato abagezaako nti no babuildinga fan base yaabwe and things like that? Well, it's very important because it's the key to learning loyalty munsi, and omuntu yena atalina loyalty munsi they are not humans, because you have to be loyal to something in life. You have to believe in something in life. These funds make you feel, a message to the artists, they should know these funds make you feel like you're wanted, your family. Yes. You know when there's a problem, there's always somebody for you. When you're in sorrow or happiness, you're together. Kibi nnyo okubeera artist ne bobeera ne hit songs nga tolina those close personal fans who really make, like you can see in this compound, they're never new. Bwe tubeera mu byonna bye tubeeramu kugamba it's a very good feeling, and it's what they should work towards, because bakuyamba n'okubuulira all mistakes. Most fans, most singers olaba they are facing a lot of problems because they don't have that attachment to a closest circle esobola okujja ne gana no, this was right, this was wrong. It's not just a matter of support. It comes out to abantu abasobola n'okuwabula. So that is the circle gy'olaba nti. At 45, it has not been a bed of roses since obadde oyita kakeka kokka. Never. But what has been your lowest moments as you turn 45 and you're approaching 50? Well, I cannot specifically now point at any lowest moments because in the life ebizibu sibitwalanga bizibu, bitwalanga challenges, which definitely you must expect challenges in life. Yes. Otherwise you cannot describe day if there was no night. Ogamba okusiima ekirungi ky'olina olina okusooka nga okubeera mu bulamu obuzibu gw'okusiima nti n'okulaba enjawulo nti okoze olina kubanga wali tolina, then bw'ofuna n'omanya nti so anti kati that is the difference in age. Olaba when I make 45 binali mpita ebizibu si bizibu tebyali bizibu, those were the challenges, so I see things differently. But bw'ogamba nti challenges kyezaali awo omuntu zaba ayise, maybe my lowest was a moment when I thought I was to die when I was short. Nga olaba you're going to leave your family. But thank God spirit yange always ebeera high. I never look at the negative. Okay. At 45 still tekiba nti nno olw'okuba gwe BEBE COOL nti ogwasembayo okubeera owakabi mu ggwanga lino wabaawo abakwatizaako okuzimba brand nga BEBE COOL wadde Moses Sali ayinza okuba nti waali naye w'amaanyi. Attributions ki oba bantu ki abo abakwatiddeko to be the BEBE COOL olunaku olwali nti woyogera bwogezi bagamba Sali ayogedde? Of course God comes first. Katonda, because guidance eyo gyeva. If you have somebody you fear. Kizibu nnyo omuntu nga tolina muntu gw'otya mu nsi. But of course I have to thank my wife when it comes to BEBE COOL. Soka. Kubanga abakyala bano batuzimba nnyo. Era bw'otunuulira trend yaffe abayimbi abasinga okubeera successful to the success that you look at, ojja kutunuulira nti bali married stably. Stable homes, because jojja emirembe, jojja plan, you must have that person you fear. Bw'omala Katonda olina okuba n'omuntu gw'otya daily nti bwe nzirayo essaawa 10 banaŋŋamba ki anaŋŋamba kisisa. Naye kati gwe okyagambwako BEBE? Anti kati ensobi awo wejjira kasita ofiiringa nga golina ntagambwako oba owedde. Because imagine ebintu byonna bye nalibadde nkola singa nali sitidde Zuena. Tosobola kubeerawo. Tosobola. You definitely do bintu bikyamu. Ne bw'oba ogenza okukola olowoleza mu kunywa, olowoleza mu bakazi, naye oba n'omuntu anaga bw'anaawulira kino then ng'okendeeza. Then n'okomawo eka ne bw'oba ne
sente z'okoze ne mutuula n'obaako n'omuntu bwe mudiscussinga what to do with it. So ffe twatandika tuli bato. And all my success has BEBE COOL. Kibabeeredde bafans bange, kibabeeredde kyangu kumpagira olw'okuba I'm modeled well from the inside. Ne bw'ofuluma toyambadde bulungi omukyala n'agaano yambala bulungi kati faana agenda okukulaba ng'omukyala akutegese. Zuena mpaji amanyi nnyo mu bulamu obwo. Yep. And then definitely comes my family, Gagama family members who are not new. Gagama family erimu abantu abasalawo bo tebafaayo ekyo ky'ogamba. They don't care. They know who I am, so they will build me to what ebbanga eryo lyonna imagine. It was the first big group wano mu Uganda supporting omuyimbi. So ne bwe mbawa kutaluyimba ne bwe mbeera n'ebizibu they approach me individually, ne bwe baba n'ebizibu. So eyo relationship nebanga engaidinga ne bw'obaayo ekintu nga tekyali ntuuseeko nga kiyinza okubeera dangerous. Oyinza okusanga omuntu nakubira essimu naga rasta eggulu kiri bwe kiti kati tukole bwe tuti. So as time has gone by ne bafuuka very important in my decision making. So if every time you make the right decisions, you're definitely going to succeed. Myaka 5 gye gibulayo tugende ku nsonga gye watugamba nti ati ogenda banga oyimba reggae music. How far with that dream? Ogenda lekerawo okuyimba up and wine odde mu reggae music again? Kirabika tekijja kusoboka kuba mpulira amaanyi gakyali mangi. No, seriously. You know, sisobola ku. At that time I could have said a lot, but now ebisigadde bibeera more towards God. Okay. Lwansonga tosobola kumanya what comes. I feel I'm still flowing strong, stronger than before. I mean, in my life 2 weeks ago when I stood 150 kilograms of weight bench. 150 ate nga all before nali sizisobola. Naye kati ku bench, if I can carry 150 kgs, then what are you talking about? Ekisembereyo ddala twakulabyeko ewa mukulu Nobert Mao tetumanyi wabadde ogenze kola ki but si gwe busoose akuba nti osisinkana offices ez'amanyi a few days ago still wali ne Balamu ng'oli mu State House. Muni kugoba kaki? Amazima n'obwenkanya. Of course bwe mba ngenze okulaba omukulu mbeera n'ebintu bya mirundi ebiri personal n'ebiri national. Of course twatula mu brief meeting ne president and we had to reschedule kuba yali koye ate nga avaawo alina meeting endala. We're discussing on personal issues esobola kwogera but also musical issues. Mwenna mukimanyi nti we still have a battle to realign the music industry. So every time we get an opportunity tubeera tubiteekawo. Then secondly, we discuss Balam twogera ku bintu ne president reconciliation n'okulaba engeri gye tukolamu ebintu byaffe nga tuzza emyoyo gy'abantu. So tulina okubeera president ajja kukyala Hoima 17th I think of next month of this month. Ng'era tugenda mwezi ensonga ez'okulaba nti manyi bwe tuba tutunuulira ebintu bya ensi yaffe kati ffe tetukyatunulira nnyo individual. Olina okukola ekintu n'olaba nti abantu ba benefiting. So that was it. Then we twagenze wa Honorable Mao, we still are following up on the music industry. Okulaba amateeka gatuyambye gatya. Now that ayingidde mu office eyo tumukozeseza tutya ffe nga music industry. Kubanga twetaaga ebintu bingi okukyuka okuviira ddala mu parliament. Kati ye okuva lwe twalaba president ne Bujingo ono comedian yawandika document n'agiwa president n'agireferring ewa General Sale n'atuyita eggulu ne tutuula ng'abayimbi ne tulaba biki ebyetaagisa okutereeza where exactly naddala nga tutandikidde mu mateeka kuba tosobola kutereeza birala nga mateeka makyamu. Kati bwe tumaliriza ekyo ekya General Sale kati ate ne tujja mu ministries kati tuli mu ministries tulobinga then bwe tuva ministries tudde mu cabinet bweggwa then bidde mu parliament
parliament agreeing okukyusa obuwayiro obwo obuprotectinga music industry oba entertainment industry ne arts zonna wamu. So twabadde tulina okuddamu okweyanjula ne twanjula n'ensonga. Lucky enough omwami oyo gwolaba ali so clever, nze mu bakulembeze be naalabye mu ba politicians be naalabye oyo musajja alina amagezi. Wootukiza okuba nti nno oli mu position nga Honorable Mao gy'alimu, olina okuba ng'olina amagezi nga toyagala eggwanga. We had a very good conversation, n'atulaga follow up, n'akkiriza okutuchampioninga kubanga ye amanyi value ya industry yaffe. Industry yaffe determining ebintu bingi. So twakimaliriza bulungi era tuzzeemu buto kati akikutte mu ngalo ate nga tukola naye ne Attorney General at the same time. Being an elder, being an elder in the business, tetuyinza butakubuuza ku leadership because era wadde oli mukulu mu industry era n'obukulembeze bukwatako. Basindi bazzeemu ne beeteeza mu ntebe ne balonda interim committee. I think what is your projection about that? Tekibeera nti basindi beeterezeza mu ntebe, kibeera nti that is omanyi obukulembeze bubeera n'ennono. How things can be done bwe biba biganya. Olaba nga Kenya bwe kiri buba bwe kyali nti buba tebunnaba tumala wiiki namba nga tukyabala tukakasa then gwe tolanga gundi kati n'ekyo bwe kigaana bwe baba basibaganye bagambe nti bakola gavumenti eyawamu bintu bingi. So the process era ekintu ekya okulonda bwe kituuse nti bwe kiba ekyo kiganye then mufune interim leadership. Interim leadership etugira etutwala. Then when people wake up and they are sober minded bulungi then musobola okulonda nga mwenna mutegedde lwaki. Era yesterday meeting eyo mwabaddemu ne Lord Bitem mujjukira nabagana nali simumanyi kati tolaba nti mumanyi era I managed to recognize him ne mwebaza. Then ne mugamba nti kati ogenda kuwulira ensonga lwaki twali tugamba ebintu etwali tugamba ne tubikula empapula zabadde nga 50 page ku page nga tuzibikulira Honorable Mao nga definitely ne bwe mba nziwadde Lord Bitem teyalisobodde kola ki kuzanjula. Okay? Era nabeera so surprised nawuliriza throughout the whole meeting and we agreed together nti what matters si omutwe naye omubiri gwonna from head to bottom tukolere wamu. Okay? Si nti ono ye mukulu ono ye muto no. Era bwe kyavuddeyo bwe kityo I believe everyone will be able to understand because we took Honorable Mao yatuwadde 4 hours. 4 hours. A minister doesn't just do that. So nsuubira nti jja tutambula bulungi eyo side. Okay, happy birthday to you Gargamel CEO. We are uncut Kalakata and we are We are grateful for this moment. We want to thank you that you have gathered us here today. We want to thank you for my brother Moses. You have granted him a great life, a life that is of you, that you have given, a life that is about you. We want to thank you. We want to thank you for your love. We want to thank you for your kindness. We want to thank you for your mercy. We thank you for your protection. We thank you for your graciousness upon him and his family. We know that this is only the beginning. You're the giver of life and you sustain it. And we want to thank you that you're sustaining him even in this day. We pray that you continue leading him and guiding him and loving on each and every one of us here. We want to thank you for his family, his beautiful family that you have given, and we know that you keep maintaining them. We want to thank you, the author of life and power and wealth and everything that we have on earth, that you keep bestowing on him and his family and everyone who is here joining in this celebration. We pray that this 45th brings honor and glory to your name like he has always done before. We want to thank you and bless you, and in the name of God I pray. Amen.
وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبورا ودعاء مستجابا ولقاء نصيبا وجنة الفردوس ونعيما مقيما وارزقنا النظر إلى وجهه الكريم فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. So special to me, but this lady is being consistently special to me. But for the first time in the media, I'll tell you, if you've ever found people who teach people how to be good at heart, she has been teaching me how to be good at heart. I know I can be good and I was born good, but this is where I pick. This woman is incredible. Those are mama wa Gagamel. Nankulu wa Gagamel. Kale. Ani omulala ajja Musiramu, Musiramu kwata kamera. Case kafuna omukisa. Case jangu. Mutabani wange. Imani jangu. This is my daughter. This is my daughter. She lives in the UK. Daughter, she lives in Uganda. Where's Dean? Din. Okay. You can do this. How far are you? Thank you. Nnyo ogikoledde buli kyosobola okulaba ng'eyimirirawo okubuulirira okuyamba abayimbi mu buli kimu kye bagenda okukola. Nange nze nnyini ng'omuntu era kiba kyakabi nnyo okusiima omuntu ow'akabi akoze emyaka egituuka mu 2 ng'abantu bamwagala. Abantu oluusi babaagalayo wiiki n'agenda ne bamukyawa ne bamwagalayo omwezi naye 2+ kyakabi nnyo. Era nsiimye nnyo kubanga nalabye ng'abantu basiga obukyayi olw'okuba ebyobufuzi. Kale naye bwenkera ku makya n'endaba omukwano Uganda gwebendaze mundaze bwe mutyo. So kitegeeza nti tukyasobola okukozesa example eno okulaba nti abantu bamanya nti osobola okunnyuka n'oba nga omutima ogunnyudde obukyayi tebulina gye bugenda tutwala. Kwegamba we all live for a day that God chooses. Teri muntu atagenda kufa kyekisookera ddala ate teri muntu amanya ani asookayo. So lunaku lwe bakubeerera happy olina odwe appreciate very much so. Abantu bakyakulaga omukwano kubanga traffic ali awo abaana bali awo naye n'abayimbi abalala bayige muteekemu social capital. Abaana abakubeererawo naawe n'obabeererawo mumwagala bajubisa ku bivulu olumala n'obula naye abagagamero bakulaga ekiri awo tolinawo obagamba kubanga bo bawulira nga bali proud. Ekyebitaano mukirumiriza nnyo naye si kibi wabula kyemmanyi nti yanzizaamu amaanyi n'aŋŋamba nti Uganda opportunity gye ziri ate bwe babula yekutte okyosobola okukola ki okudda ewaka. Kati bantu bangi nnyo bali inspired by me baagala kudda wa Uganda. So oluusi oba weetaaga ddoboozi ya muntu okukuzzaamu ki maanyi kye nali neetaaga. Ndina 5 nga mu 6 awo. 5 mu 6 bwe baatuzaalira ebyokubala tebyaliwo naye tuli awo. Ndaga muntu nafuna naye twewandiisako kye twagala ffe tuli mu kintu ekitegeera. Yes. Bebe Cool agenda wangaala nnyo kubanga ate yannyamba n'aŋŋamba genda bakebere gundi omutima genda bakebere bino kubanga embula twakozesanga ebintu bingi nnyo
naye wenze wanangamba genda bakebera ekintu bwe kiti ayina empowerment ya TB genda bakebere TB. So nkimanyi bulungi nnyo nti ye muyimbi omu ku bayimiridde ku health y'abavubuka, so tekinaamu doubt nti ajja living longer. Yeseba ekirala keeki gy'oleese evudde mu kampani lwaki wasazeewo era still ugenda mu kampani? Nze ndi tiimu Zuena era n'abantu bonna be mbadde nga ngulira keeki nzigula wa Zuena. Siina walala bwe mmanyi bwe ndifuna awalala awakola ennungi ono yakola eza Kabaka eza Jeno eza Bebe ate nga ngulawo ewalala. Yes. So nze ezo ze mmanyi ate nga ndi muwagizi wa Zuena. Naye ne kano kankayiseewo. Jjajja nze ndi proud of you so much. Nnyo. Oli living testimony eri baganda baffe ababeera mu Europe mu diaspora. Njagala nkibaddiremu olunaku lwaleero nga mpezza emyaka 45. The best opportunities of becoming rich and independently rich is in Uganda, in the whole world. Ensi emu yokka mu nsi yonna erina opportunity y'omuntu yenna okugaggawala. Mbuuza lwaki ngenda kiddamu. It is because it is the only country with 98% opportunity of ebintu ebitannaba kukolebwa. So nga ate bw'ogenda mwezi ensi gye muli baabikola dda. Naye gwe kiraba nga disadvantage nti Uganda teri gaasi, Uganda teri lift, Uganda no, that is kye bayita opportunity. Kati gwe raba ekitaliiwo kikola eki? Gwe leeta lift, gwe leeta akamotoka ak'amasannyalaze, gwe leeta innovation. Naye ogende ova Uganda ogende mu America olowooze nti ogenda kugaggawala. Babikola byonna buduuka tebajukkiriza kukuba biki kugamba there is nothing you can do kujjako cleaning amayumba. So siganye nti cleaning amayumba kikyamu naye ate osobola okubeera. Nze nalabye interview y'omwami omu yavudde e London n'akola mall ekizimbe wano Bakaluba mall. Yagambye ne bw'omuteekako obuwana natadda wabweru. Ate so omurasta waliyo testimony nyingi abantu bagenda bakomawo nga bajja ne skills. Nze ndi mukozi wa langi era nkolera ddala langi wenesanga nga nyongeddwamu ssente nja kukola n'eyange. Naye abantu balina skills kati batandise okukomawo e Uganda. Kati owulira ono kyagambye asiiga langi naye kati yavudde mu kusiiga atandise okuyiiya atabule eyiye langi. So innovation eyo imagine just knowledge kuva bweru nojja wano kuba wano wakyazimba tukyazimba. Era ojja kusanga nga neeno contract ichuli. Okitegedde social capital opportunity mirundi ogenda kakandanga bakonsidalize zitejo naye tolina kyewaleeta mbu ssebo oleese CV tukuwa ekizimbe nedda. Waliwo omukululo twebaza nnyo bannamawulire all the time kubanga mu rasita wabeetaagira wembeererawo. Twebaza nnyo abakozesa Crebasonware silent majority. Mwebale okuwagira tulina okwewagira okujja wano aba foreigners. Ne bwe tuteewagira bo nga beeyongera okukola ki okulya. Ne bwe twewagira nga kino kye mwakoze ku fiiki n'omulala kiba kituyamba. Ne bwe tuneekubagiza aba Nigeria bo bajja kweyongera okujja bazaale ne bannyina mmwe obe ng'omuyinako Oluganda. Kati olabe wogaana so. Chuka mwana katana.